abasinga mbadde mulowooza mumanyi nnyo mumanyi naye nga si nnyo. Omugenzi basi yali nakayimba keyagamba mumanyi nnyo sikigaana naye mumanyi kungulungulu. Naye banange principal ye ebintu bye binyumira ddala mu butuufu ate oba naye nga vidiyo gimpereka like ife tweyongereyo wano ku Subi News banange gwe wena agamba mbunze principal mumanyi era bwakola kino abeera bwayogera kino abeera ategeeza kino omukulu ye atugambye tetumumanyi yadde n'akamu banange ffe katugende mu maaso. Bye bya Kasuku ne Sayima official banange si birungi n'akamu. Fulufiga kyabakoze kyo kikabuka banange fulufiga ng'atabuse n'omwana we ka video nako nkayina mu maaso. Rema Namakula ne Eddy Kenzo nabo tebaluuzeeko banange abagole baffe bo mwabalabye oba nedda nenga mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subi News Excellent mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo munnange. Olunaku lw'ejjo omugole omukyala Zali abadde ku live atesejje waavudde omuzungu n'amukwana munnange yamugambye totawaana nze nnina abimala era nsobola bandina mugole sinaba nakuweza na wiiki namba era wowe oyagala ng'omanyi okulimba kankulaga omwami wange munnange tubadde tuli awo ng'agenda direct wali we papa nga mugamba munnange olaba omwami wange yono twateesa simugattako bannange naye ng'ebiraavulaavu ebiri awo bannange baalumiza omuzungu era munnange Zali n'atutegeeza nga mwenna abeepikira Shakibu ye talina buzibu woba owulira omwagala jangu omugayo munnange kyali oyo omumpeemu oba lunaku lumu oba lunaku bbiri mbu naye ajja kulemerera bannange simanyi oba oba alina amaanyi mangi nga bali mu nsonga ziri bannange nga yalemedde ku ekyo ekintu Zali yalemedde ku ekyo ekintu n'agamba nze ojja munziriza nga tula mabega na mu maaso owange nze amwesobolera nzekka bannaye ebibadde bingi bye byate yebadde mu sayidi ezeeyo. Ate wenkuzaako eno ewa Rema Namakula ne Eddy Kenzo bannange omanyi g'amazima galuma paka wogafulumiza munnange Eddy Kenzo abadde alina gyali mu kupafominga eyo munnange ne bamubuuza naye ddala Eddy Kenzo wagaana otubuulira kiki ekyabawula ne Rema Namakula munnange amaze n'akyogera n'agamba nze Rema Namakula nali simuwabudde ate ye buli kadi yali ayagala mbeere kumpi naki naye nga woolaba nga bwe babeera ne Dokita Mbuza n'agamba munnange nze ne binnemerera kuba mu biseera nali nkyeyiya era ng'akasente nkeetaayira ddala nga mu Uganda mbeeramu ennaku mbale ate nga bwemugamba munnaye siri mbakazi ndi mu kuyiiya kasimbi naye munnaye nga ye takikakasa nga ye amanyi munnaye Rema Namakula nga ye amanyi Eddy Kenzo buli wanfuluma mu Uganda abeera agenze kusinkana bakazi kale ate ye Eddy Kenzo bw'atyo bw'atunnyonnyodde bannange maama Museveni ng'ali bulala bannaye maama Museveni nga munyiivu kyakoze Kasuku kyakoze Sayimo bannange kyakoze Kirivajje kansooke mbatuusewo wano ka vidiyo k'omwana bannange naye maama Museveni ayagala omwana we katusooke tukalabe nako tweyongereyo nate n'agaleero. Yes. Hello baby Salifu genda omwana omu akusumbwa genda mu supermarket mutwala onde byayagala tatugende mu supermarket mutwala mu supermarket alonde onakuba embwa yange gwe ugwe ngamba gwe tonanga shaitani bannange bano bavaawa agavuka gano gajja muno okonda scrap muntu gwe ngamba gwe gutunanga ogumenkufu kitunulanga monster mujja muno okonda scrap ne monda ebimotoka bya mwana wange ne monda ebigaali ne monda pisto z'omwana wange mugale gedi kitere embwa bizungana nyini ama etuvuddeyo atunanga firimu za ola g'amazima gabeewo bannaye maama Museveni ye ayagala omwana we nga tuzimbye amazima ate ye Kasuku alina entanda gy'asibirira munnaye bano abawala abafumbirwa wiikendi ntanda ki katugiwulirize nayo tweyongereyo nate. Abawala kano ka message kammwe omusajja obadde naye wiikendi namba tokeerakeera bannaye abawala omusajja baaba tannakuzaalamu tannajja wammwe tokeera kuva mu buliri lunaku nga lwaleero ng'obeera wuwe ng'oli wuwe waliwo bano aba wiikendi ojja Friday Saturday Sunday
kati lero public holiday Monday tera ne kugamba tera ne njogera kwali mukyala gwe tolina okuba ng'oli independent so sigati olw'okuba yakusuzize uwe nti kakati odependinga ku ye kati ekyo ekigambo independent ate kyokozesa kaba kajanja omuwala aba atandisa akajanja independence ebeere ewuwo nga weebase ewuwo kati kyogere n'ogamba ng'olumekeera kati kyeŋŋaane wakyobera independent kyoyagala osobola olina okusooka gwe n'owulira nti okikola mu kwagala oba owulira nti tajja nga mwekusasulayo sigamba nti ali official sigamba nti no alina embeera gy'ataddewo mukyala olina kukola kyowulira ku mutima nti kikusanyusa independence naye byonna byonna tubyogera ffe tubikugamba nga ffe okusinziira w'olabira enjuba n'omusana wetusooka weetunuulire olabe w'oli betukugamba nti omuwala tova mu buliri. What we are trying to say is ejjoogo ly'abavubuka ekiro kiramba yasuza akuyiribya ate ayagala ove mu buliri so bakazi battu ava mu buliri nayambala ekitishati ky'MTN Momo n'agenda mu katale n'agenda n'agula amagi n'agula chapati n'agula amata kati bayozesa weekend boza Saturday ku maca boza ku Saturday ku maca ne bagolola ku Saturday olw'eggulo ennyumba yonna yonna neekoleeti ebyo bikole ng'oli apartment n'alya oli bukoto ntinda DSTV nsasule ate tebasasuddeko bitundu premium eriko Showmax remote oli windinga ya PVR naye olina muŋŋoona okuva mu ddiiro entebe tugiyita mabega waayo entebe tosobola giyita mabega olina muwongo oli kibuli oli kibuli okedde ofubutuse mu nnyumba singa olumbi ofulumiza akabaketi okufuka ekiro wadde oba omusajja aganze sagala afuka mu baketi buli lw'oyagala ofuka n'omugamba mperekera ako kati ku lubalaza awo w'ositama kere ewammwe genda oli ewammwe okomewo fuluma nga tolana kusenya naye kati bali eyo katonda yakadina nalinawo yakola abo abantu abanaku okitegeera kati amusuza mu kisenge eddiiro nakisenge eddiiro kalekaleko ewa enansana nanaye kale I withdraw nansana abantu b'enansana mbabuuzizaako nnyo ku makyagonako olwaleero bye byate munnange ebigambo bya Kasuku byasobodde otutegeeza ku lunaku lwaleero olwa independence day ate ye maama Museveni full figure Jennifer Nakangubi bannanga awerera enkolokota atugambe ye agenda kufa ne Kasuku ka video nkayina maaso wano katukaba ate Kasuku va ku mwana wange Kasuku ne Sayimo kino nkibagamba nga nkyogera ku live yange Kasuku va ku mwana wange kola ebirala byonna olina abaana bali bamuwana bw'oba oyagala kunogosetinga ku mwana kwata omwana wo nogosetinge ku mwana wo but leave my son please Sayimo kawala atava ku mwana wange lekerawo okutuna mu kamera nga content omunoonyeza ku full figure mulekerawo okutula ku pano zammwe nga mulina okunjogerako okufuna likes ne comment please ekimala nja kuyira omwana endusu ffe tetukyagenda mu kooti kati enough is enough nja kuwunyiza omwana obulamu bwonna bwalina ku nsi va ku mwana wange Kasuku wange omanyiwo jjawo simanyiwo bawange omanyi kubanga omusanga waka abaana bange bamanyi mbadde mukwano go long time simanyi lwaki buli wootuula ne Sayimo kawalaata oyina at least okukona ku linnya lyange ate n'otekamu n'omwana wange mu brackets why because oyagala content because oyagala likes and comment bw'owanga okufa kwa Isima tolina kye bakuyigiramu nze okufa kwa Isima kwe kwanja ku social media enfa ya Isima gye yafaamu yanja ku ba YouTubers ba YouTuber mutojjako content ne musasulwa ffe tulabeeza tubagulira amayumba muguze emmotoka mu maanyi gaffe ate ffe ne mutulekera emisango please
Give me a break. Ebintu bingi nnyo biri mu ggwanga bimusobola okwogerako. Uganda tuli emiliyoni 45 kwatano ku nkaaga. Abantu emiliyoni 6 bonna esonyiwa omuntu omufa. Obotoka. Nze nga sina wenkola nenkwogerako. Sina wenkola live njogera ku baana bo. Era guno gwe gusosate gwe gukomye. Era nakutumidde Kalibala Ruth. Nakutumira Jenkins. Siri damu kukwogerako. But wabali musajja damu ayogere ku mwana wange. Kyensobola kugamba kyokka. Mutu tadde damages ku mitima. Temuyina mukwano. Temuyina side. N'amazima mugamanyi ne temukogera. Wano wagenda ewa bujingo nga wakave ewa bujingo bwoto ku breaking ennyumba ye. Akuyisa wakawe muko. Nga wakwagala ku mutima. Nova nono ya sempa. Sempa nakuba bujingo ku mukutu gwo. Ebintu byosobola okukola edit wabirekamu. Ofune views. Sempa navuma bujingo nga simanyi bujingo yanoba ku mukazi we, simanyi malayi ensajja, simanyi biki bujingo, simanyi yo Susan, simanyi biki. Nobirekamu. Tomanyi ba Susan kyabakulowoleza. Tomanyi na bujingo kyakulowoleza ne wakutunulira. Mwemazeeko emikwano olw'okutakulenta olw'okunonya content ne likes. Bino sandi byogere nate manchi empitamu. Lwaki oyogera ku mwana wange? Bawange omumanyi kubanga ojje wange. Ebbanga onalimbadde naye. Bawange simulabye jjo, simulabye leero, simulabye ddi. Emyaka n'emyaka y'omusajja gwe nnina. Tosanga nga kontinuyedde omwenge ndi mu bantu oba ntambudde bandi out. Nze sigenda out, sikuba ndongo, sinywa mwenge. Sikuba kirabu. Emyaka gye nnene sente zenna sikyazaala mwana nga seetegese, nga simanyi. Ekirungi nebye nino bimanyi. Mbadde ngula olusinga wooli. Kyekinnuma, gwe ne lujja. Mbadde mutera gwa mugapu zange ne musanga ngangula ettaka lyange, ngangula amayumba gange, ngula biki. Lwaki onjogera? Lwaki onteeka mu kategore y'okummanyira, y'okunnengeza? Naawe Saimo badde ojja ng'ozungire wange, nali nzungiddeko wommanyiyo. Ne munonya paka ku bizinesi zange, ne munonya paka luddawa. Nze manye wammwe. Ate Saimo nkugambye emirundi mingi okunvaako ogaanyi. Nkugambye emirundi mingi Saimo okunvaako ogaanyi. Naye ekyo nkibaze. Siri kinzaako omukono wadde okukyogerako. Nkivu